Abaye mwabitegedde bya Senga Acid ne Jajji Bakaluba. Senga Acid twakulabula. Senga Acid twakulabula nakugamba nti omusajja oyo gwe weesibiridde. Nakugamba Jajji Bakaluba bw'anaakulemerako bajja kutika bakoze. Senga Acid, it is what I spoke. Senga Acid nakugamba Jajji Bakaluba banange twakuwoninga. Abantu bakola ekisoboka okukola erinnya naye nga n'okuli protectinga asobola okuteekayo ne bwekaba kawumbi bannange ssente weeremu enkata teti. Senga Acid simanyi bw'onootuuka mu ggwanga Uganda wano n'olandinga kubanga n'abakulinze be bangi. Better off wetonde. Jajji Bakaluba alina connection mu Europe. Omuntu yamala mu Europe emyaka 10 aba alina wasobola okukukwata. Bajja kukwata bakutike bakuze. Kasajja ka Jajji Bakaluba kanyivumu ate kakalubu. So ebya Senga Acid wadde tebinnafuluma officially naye Jajji Bakaluba omanyi muganda kyaga nti alumye ejjiiko oyo ajja kuteekamu ne bwe kanaaba kawumbi. Weetonde. Luno luludde nno twali tumanyi oba biwedde naye essaawa ya kakati we twogerera nti omukulu Jajji Bakaluba asimbye alumye ogwa waggulu n'ogwa wansi ayagala Senga Acid mbu bamutiike akome waneeno mu ggwanga Uganda. Oba oyinza okwanguyamu nti ayagala bamudipotinze era mbu paperwork mbu yamutandiiseeko dda. The defamatory statements with their substance and context are set out below. Ne baziteekako awo. Defamatory statements ze yakola. You have published multiple falsely imputing sexual immorality, promiscuity, and degrading conduct to Mr. Bakaluba, including statements that Mr. Bakaluba abandoned his wife for younger women, accompanied by assertions that he's nothing but a prostitute in character, thereby imputing moral corruption and sexual impropriety. Cynical statements alleging that young women with whom is purportedly sexually involved disclose his intimate conduct, including explicit references to sexual activity presented as fact. Statements asserting that you are in possession of Mr. Bakaluba's naked pictures, implying the existence of compromising sexual material. Explicit allegations that Mr. Bakaluba engaged in sexual intercourse with a named individual, Habiba, including graphic description of the alleged conduct. Statements asserting that he has engaged in sexual relationships with multiple named women and would father children with them, thereby reinforcing narrative of promiscuity and infidelity. Graphic and degrading statements regarding Mr. Bakaluba's sexual performance, and marital relations, including assertions that is sexually inadequate and humiliating commentary involving his spouses. These are false statements of fact that directly attack our client's moral character. Era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omuyimbi Nantongo ne mwami we Dirani essaawa ya kakati we twogerera munnange maama ne taata ge tufunye nti omukyala Nantongo yazadde baby boy. Tumuyozaayoza munnange kubanga Mukama mulungi asimye n'abanga amuwa ezzadde. Byonna nga bigenda mu maaso nnaku olwaleero omubaka abadde omubaka ow'e Kalangala district abadde omubaka omukyala ng'akiikirira district y'e Kalangala agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera eri Eruwero district era nga abantu bangi munnange bavuddeyo okubanga bamuwerekerako. Wano mu kuziika kwennyini obubaka bwe bujjidde obwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'essaawa ya kakati tali mu ggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nakulwasanje twafuna ekikangabwa twawulira munafu era nakyenga tuli ku maaso mazima
kituufu tetunamanya kituufu kyamutta naye kyetulishuwa yeyeevuga mu motoka ye ng'agenda mu ddwaliro kyennaku tewayitawo akaseera katono nga batuwa amawulire yali agudde mu bulamu bw'ensi eno. Postmortem yasoose naye tenatuwa ansa eri conclusive wabula baatusabye tugumiikirize nga wiiki 2 okunoonyereza okulala kukolebwe banatuwa ansa era tuli mu kugumiikiriza tulinza okumanya ddala kiki ekyavuddeko okufa kwa Helen Nakimuli. Nakimuli ng'akyali mulamu ffenna tumujjukira yali full of life mu mbeera eno gye tutambuliramu ebyokunyigiriza nga ddala amazima amatuufu bw'oba ng'oli mu opposition mwera embeera gye tutambuliramu kizibu nnyo okusigala ng'oli musanyufu kizibu nnyo okusigala ng'oli positive olw'okutulugunya n'okunyigirizibwa okwetoolodde eggwanga lyaffe. Naye Nakimuli abadde example ey'ekituyigirizibwa nti bw'oba ogaanye ekintu ekikyamu kuyingiramu ekijja kuyingiramu mu byonna byonna byabadde ayitamu. Nakimuli yasalawo libeere only skin deep. Nakimuli yasigala ng'ali positive abadde full of life anyumirwa nnyo ebyemizannyo anyumirwa nnyo music nga muntu munyumya era ng'alina emikwano mingi abadde living proof eya positivity obutafaananako n'abantu abalala bangi n'emirimu gye gya parliament. Nakimuli yagaana okubeera corrupted era yagaana okusirisibwa yasigala asitula eddoboozi lye ku lw'abantu ba bulijjo nga n'ebiseera ennaku zino ezisembeeyo ez'obulamu bwe tumulabye nga Nakimuli abadde eddoboozi ly'abantu ng'ayogera ne ku bintu oba oliawo ebitiibwa abantu bangi nnyo okwogerebwako ne bw'aba babadde amanyi tekibadde kya bulabe. Nakimuli abadde strong mu mbeera gye tumanyi eyeraliikiriza abakyala kubanga abakyala babadde target ebiseera bino ey'okuwambibwa ey'okutulugunyizibwa ey'okusibibwa n'ey'okuttibwa. Abakyala bangi mubalabe nga batuusaako ebikolobero saawa zino. Omukyala wa personal assistant waffe Sheru Tunajja yawambibwa n'asibibwa mu barracks ya poliisi era ebikolobero ebyamutuusibwako abinyumyanga lutabaalo. Mu mbeera eyo Comrade Nakimuli yasigala nga mugumu ennaku tetumufiiriddwa ku myaka 40 tubeera tumanyi ng'enjogera bwegamba nti life begins at 40 obulamu butandika butandisi. Naye Nakimuli ye myaka 4 abadde nga byonna byalina okukola mu bulamu abikoze. Abadde akawangula ekisanja kye ekyokubiri okudda mu parliament. Achievement etali nyangu nnyo naddala mu bakyala ebiseera bino bulamu bwe batambuliramu. Abadde ne plans ng'era omuntu omulala yenna kyanaku nti plans ezo tazituukiriza. Mwe nabadde nnyumyako nabo bantegeeza nti kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira b'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi. Mukama amuwe ekiwumula ekirungi amusonyiwe byonna byonna ebyamusoboka. Ebigambo bingi abantu bali mu kuwaata omugambo ne bagabirako ne risiiti naye Mukama Katonda yamanyi ekituufu. Nga leader of opposition mu parliament omukulu Honorable Joel Ssenyonyi agambye nti tebanafuna ne mubaka bwa mukulu president muwulidde ng'ayogeramu ekigambo ekyo nti tebanafuna ripooti tubuulire ekituufu omuntu ono yafaaki. Tuvuddewo nabadde mpita Itanego Katambi nga kagaba security alerts. Ono agambye nti munnange mutuuka ku kintu kya security alerts temulina kubanga mukibuusa maaso era muba mulina okuwuliza n'obwegendereza. Nina security alert gye bampadde bagimpadde ku makya kuno naye nga bagiwulidde kiro. Security alert ezo nze kasi omuntu agiŋŋamba sizinyooma sitera zinyooma olw'ensonga embeera eyaliwo embalala. Mujjukira embalala lwe baatutambuza oba twali tuwasuze luddawa
ne batwetoloozeeyo ne tugenda ne tugwa eyo ewa General Museveni gye twagwira mu mbooko. Security alert ezo zaali yajja bwekyo. Security alert nejja lwe baatusalirako embalaleera mulujjukira bayingire woteeri zaffe tugwe zikava abaana abalaba batwale. Lwe twava mu kisaawa awo tugende batuzingeko awo mulujjukira abaana bwe baabakwata batuzingire wakati awo. Security alert eyo yajja era ne tugiwulira nenjiwulira naye olw'okuba nti waliwo ebimu by'oba wasalawo n'ogamba ekijja kijje twefuula nga ababa bataziwulidde naye nga security alert ezo zijja ziba ntuufu naye nga bwe tunaalaga nga tuzitidde tetujja kubaako kye tukola. Nze neebaza abakulu abakola zi security alert. Lwaki sinyoma security alert? Buli muntu abaako ne mukwano gwe, buli muntu abaako ne gwasobola okutuukirira. Nze nina abantuukirira nga gwe tebasobola kutuukirira. Waliwo abatuukirira gundi kati buli muntu alina access emuyambisa okumutuukako. Oba okitegedde? So si buli kimu nti bajja kiŋŋamba oba buli kimu bajja kigamba. Naye ate munno bw'aba ye bamugambidde mu soosi ze n'akubagulizaako oba teweetaaga wambazzi. So nze sinyooma zi security alert zonna zijja nga ntuufu lwakuba nti zisobola okujja ne weekweka mu nnyumba wansi n'osirika n'olemwa n'okubaako kyokola. Neebaza omuntu ampadde security alert bantegeezezza nti ku mirimu gyange gino gyenkola bajja kuntega oluusi accident, bategeka okuntega accident, bategeka okuba nga balina gye bampitise ku mulimu banseetingireeyo, oluusi batege eddaala ligwe nfe, oluusi bantega ebyokulya. Nze nno nga sirya obutwa bwange bunaayitira walala naye okulya sirya. Benkolera bamanyi okujjako nga nkolera ewantu nga wange, nina abantu benkolera nga bange. Emabegako awo lwaki sinyoma security alert zino? Emabegako awo waliwo omusajja yaŋŋamba baamuwa ennamba yange, ali wano Uganda, nampita ngende nambula omulimu. Ne mugamba nina nno wendiko ndi bize nkola, naye mbadde nsaba nkuweereza omwana ajja alaba omulimu ogwo. Yanziramu naŋŋamba nti njagala ggwe kennyini. Ne mugamba eno nno gy'olaba kampani gyenkoleramu. Kampani nze ng'omuntu sobola kubanga ndi Soloti, waliwo omulimu gw'Embaale, waliwo ogw'e Masaka, waliwo ogw'Emitiiyana, n'enzija gyonna ne ngikola. Kampani kitegeeza kampani wabaawo atambula mu mirimu egyo. Nyinza okuba nze waliwo omulala, so bw'oba weetaaga omulimu oba teweetaaga nze weetaaga saavisi. Kyanti abalala bayinza okukola ebitatuukiridde, ne mugamba kampani yange nze nvunaanyizibwako era nsindika abantu bakole mu nkola yonna gye bakola bagikola era nga nze eri kampani. Teriyo kampani nti olina kampani gwe HR simanya gwani kampani waliwo division of labor. Sajja ayemerako nti kakati kankulinde mpaka lw'onoobeera free, omulimu guli wano, simanya katooke simanya biki. N'alemerako ne mugamba kankusindikira omwana n'agaana. N'addamu n'akuba simu enkeera, wakomyewo gye. Ne mugamba nakusindikidde omwana n'ogaana, nkusindikira omwana nti njagala ggwe. Ne mugamba baayi. Bangi abayitidde mu mbeera eyo, bangi ne bakwano bange bakasitoma bange nga beetaaga obbakolera abamu. Nkola kituufu, nkola
ne wabaawo enguudo zensooka nteekako stop ne ngamba wano sijja kukolawo kati okitegedde. Waliwo agambye mu comment section eyeeyo sayidi eyo n'agamba oyo maapu ayagala nnyo ssente era bajja mmukwatirayo. Ate kati bwe twali tusabiriza bwe tubasaba nga mutugamba tusabiriza. Egyo gy'emirimu gyange. Omulimu ogwo njagala ssente abaana bali eki. Siyagala ssente abaana bali eki. Siyagala ssente abaana tebaasome. Siyagala ssente naakola ntya kubanga gwe mulimu. Omulimu ogwo gw'olaba ngumazeemu emyaka 2 gwe mulimu gwange. Nina experience mu kuteekayo kamera. Tulina abantu abalemerako abagamba emirimu munsonyiwe mmale okusala wano ekkubo oli naakuwa omulimu jangu ku site bisiki kola booti ne booti n'omugamba akola booti ne booti nga nene omulimu tagulina mbuusa obutego bungi ne Katonda yanaasaasira obutego bungi n'enkuba yo ng'ensazeeko nnyo kamale okweggama mu bantu bange wano mirimu bintu bingi byembuuse muli bulungi bintu bingi byembuuse enkuba ensazeeko bannange Banamuŋŋoona wa Hereni tubadde n'ababaka baffe tubadde n'ababaka ab'effumbe 2 bokka Sekabira ne Hereni Nakimuli omu yatufuddeko so abagenda okuziika mugende so security alert bannange ampadde security alert thank you very much sirina kyakkola nteekayo CCTV kamera gwe mulimu gwange nebeereramu mu mbeera naye toyinza kumanya baani abakoze eki akuwadde omulimu naki kyakutegekedde sirina kyakkola naye ate nga nange nina okukola kyokwebeereramu CCTV kamera nziteekayo 0772653186 lwaki bw'oba ompadde omulimu nenkusindikira omwana oba nenkusindikira abaana omulimu gwetaagisa abantu nga 5 kusindikidde abaana baabo bazze okukola nange nina eno gyendi n'ogaana lwaki oba ogaana abo mba nabayiza mu kasenge ja tuba tukoze nabo emyaka egisukka mu 5 akuume Mukama Katonda okukwasa obulamu bwange bwe mbanga nfudde nga banzise bwe nfa nga banzise mu budde buno banziika wano Naluvule awe Naluvule olaba waawe mabega wa trumpet awo ow'omugenzi Kisitu awe Naluvule awo bw'ova Nansa n'odda Naluvule bw'oba ova eno Saidi bw'ova Kayunga odda Naluvule awo kukubo kwennyini awo trumpet petrol station awe munziikanga bwe mba nfudde eyo mugundi mu maaso eyo muntwala wali essango ne munziika essango buwama ku lw'ekatebo ku kijja ekijja kya katono kijja ekyo kye bayita ekyabagagga awe banziika bwe muba temusobodde muntwala erwanga nawo waliwo ekijja wano erwanga wano mpigi awo ekalagala bw'ovaako mu mpigi mwennyini awo we bayita ku kibira kya Mpanga ekkubo eryo oliraba eryekalagala awo nawo waliwo ekijja kyaffe muntwalanga ne munziika temutawaananga naye nga munterekanga ennaku zange 5 nennomya abateesi nga mwekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga era tukyalina amawulire mangi nnyo nkugamba bugambi nti gwe tuula tuzikkalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka tubaawo nagyo era tuba nago mu bujjuvu bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo amawulire mangi nnyo ageetooloola naye atuula butuuze buli kimu ojja kubanga okifuna waneeno ku mukutu mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala nkugamba nti temujjanga okwo olw'omukwano mungi gwe mutuwa era naffe tuyama okubanga tubaawo okubanga tubaweereza